Congratulations, congratulations, His Excellency the elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Bonna abo ababadde balowooza nti bategeera nnyo, abadde balowooza nti bagenda kukozesa ensobi, abadde balowooza nti nno tokyasobola, abadde balowooza nti ebyo byaggwa. Twongera obbajjukiza nti omukulembeze waffe ow'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate y'omu ku abo abalidde empanga n'okugenda mu maaso okulabisa dictator Yoseit Buhabulwa omu n'akabinja ke ak'abatemu. Tukebaza nnyo His Excellency amaanyi g'okozesezza, obuvumu bw'okozesezza okulaba ate nga wano otuukawo. Twongera okukulisa buno bonna kabonero kalaga buwanguzi bwaffe era ke bwemu ku bubonero obutwala Uganda mu maaso. Congratulations mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, elected President of Uganda. Omukama nawana akuyisizaawo, tuli basiimu nnyo okubanga ne Katonda ate ne leero amaze okubanga atukikolerera. Kulika mukama waffe webale kulwana okulaba nga ansa z'Abannayuganda oziddamu era nga ne mukama alwamu naffe tuwa kigenda Ghana, era abo abatategedde biwanguzi ki bw'otuuseeko bajja kutegeera mpola mpola. Abamu tetujja bategeeza leero, abamu tetujja bategeeza enkya, ne tujja kugenda n'okubategeeza nti ate the elected President of Uganda ebintu abituukiddeko ddala era obuwanguzi ali nabo. Gw'atannategeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yaani, twongera okutegeeza nti ono ye mulonzi w'eggwanga, pulezidenti w'abantu gwe tulina buli omu gw'atunuulidde atwala mu maaso era eggwanga lyaffe nga alikoze bulungi nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi atulambise bulungi ate eggwanga lyaffe alitunze bulungi. Tuli basiimu nnyo era nga tubamba nti weewaawo, era ne twongera okumukulisa byonna birungi byatuuseeko ku lwa struggle gy'alimu okulaba nga yeerekereza buli kimu ate aveeyo alwanirire gwe, alwanirire nze, gwe omuntu wa wansi, gwe mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. His Excellency tukugamba nti congratulations. Kulika His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, webale kuyimirirawo ku lwa Bannayuganda, webale kulwana ku lwa Uganda yaffe okukyuka ate n'okusigala ng'etambulira wamu. Tukulisa ne tukuyozaayoza era ne tugamba nti kulika nnyo, kulikira nnyo ddala. His Excellency yabadde UK ne bamu interviewinga ku BBC ne bamubuuza nnyo ku tteeka ly'ekisiyaga eryayita e Uganda, n'aliddamu nga bwe yazzeemu ebibuuzo. Waliwo abaagala okubibuukira era obutambi bwatandise okutambula nga n'abamu beeyita ba NUP. Bannange ndi wa NUP naye nedda leero nedda. Kuba kakati ate era oyinza okyokugamba bwoti. Kiki His Excellency kyeyayogedde ekitabadde kituufu? Ebimu ku His Excellency bye yayogedde bye baagala okuyimirirako, bamubuuziza ku luyimba lwe yakuba oluvumirira ebisiyaga n'okuba ng'atutera ebbanga nga talinnya mu UK. Ne bamubuuza ku kyetteeka eryo lyandiri ku tatya senga abadde ye, nti diriko ekibonerezo eky'okuttibwa. N'annyonnyola n'abagamba etteeka eryo teryayita mu mutima mulungi, kuba Museveni alikozesa kuwaayiriza ng'aliteresaawo okuwaayiriza bannabyabufuzi okulibasibiramu, okulibateekako, ng'era bw'abadde ajja akola nti akwata eky'obutujju n'alaga emmundu ti zino emmundu nzikutte ne Kyagulanyi era mutujju, nga tekibangawo mbw akubye emmotoka ya pulezidenti amayinja naye ng'alina emmundu naye n'agikuba ejjinja. So His Excellency n'akiddamu bw'atyo. Ne bamubuuza nti n'ababaka bo aba Nuupu bawagira etteeka, n'agamba yes, ne mufe aba NUP mu babaka bange mulimu abakolera oli, abakolera Museveni. So kati abamu baagala kukiyimirirako okuggyayo obuntu obwo okuba nga babumukubisa. Kati njagala okunnyonnyola ebintu ebyo. Kiki eyayogedde ekitali kyo? Mu Nuupu temulimu babaka ba Museveni be yagula.
bwe tunamanya amazima gajja tufuula baddembe. Kati bagamba mbuno His Excellency mbu akukuta n'abazungu era azzayo eggwanga mu mikono gy'abazungu, mbu simanya ate nga Burkina Faso nani bali mu kwekutula ku bazungu ate ye eggwanga alizza mu bazungu biki ebyo. Agagabozi temujja kugatunyumiza. 1 ebyaliwo nga tetunnabaawo tetusobola kubisiimulawo. Omulembe gwaffe guno gwa His Excellency Kyagulanyi ebyaliwo emabega wa eri nga tetunnabaawo tetusobola bisiimula. Tosobola kujjawo nti Uganda yali colonized by Britain. Ekyo tosobola kisiimulawo. Tosobola kukijjawo nti original titles eza buli kintu kyonna ekye Uganda ziri Bungereza. Amataka gonna tulinako simanyi blueprint, simanyi photocopy biki, ebintu original z'ebintu bye Uganda zonna ziri Bungereza. Ekyo tosobola kukijjawo. Kyaliwo. Museveni akolaganye nabe ebbanga lyonna. Tosobola kukijjawo. Obote bwe yali atwala obuyinza kyamukakatako. Muteesa bwe yali atuula ku ntebe Ssekabaka Muteesa mwalimu omukono gw'omu Ngereza ye yakikola. Obote omugjawo mu Ngereza, Amini okugjawo Obote mu Ngereza, okudda mu Ngereza, Museveni okwata Ntebbe mu Ngereza. Waliwo ekintu totasobola kujjawo. Samwiri yafukako Sawulo amafuta. Samwiri y'omu. Mukama n'amugamba kati oyo muganye genda ogafuke ku Dawudi. Genda osome ba Samwiri ekisooka essula 16. His Excellency yagambye bw'ati, bwe bamubuuza yagambye waliwo we nali omuto kati nagenda nkula. Ekyo baagala kukiyimirirako. Kyogamba emyaka His Excellency gye yakubiramu oluyimba olwo oba bwe yali mu 2012 neera bwali tolabawo ebikyuse bw'akyogera nti kati akuze aba akoze ensobi ki emyaka gye yalina luli gyayina 2 3 4 mu nsi yonna ebintu ebyo by'ekisiyaga era ne wano mu tteeka lyammwe lye mwakoze ensi yonna ekisiyaga bakitaminga bakisuula mu human rights. Nze kye nabagamba nti tetwetaaga tteeka bwe kiba human rights tetwetaaga tteeka kigwa mu culture n'omuzandi values. Babuuza His Excellency n'agamba era bwe mba president w'abantu bonna kubanga olwedde mu Uganda abasiyazi mwe bali. Kimukakatako bukakasi kufuna ngeri gy'abasomesa ne babitegeera naye si ye yaleeta ebisiyaga mu Uganda. Wabula baagala kiyimirako nze bannange ndi wa NUP naye leero nedda. Mmwe temujja kutumanyira wano. Wulira His Excellency okugenda eri oba n'ayogera ekyo Katonda yatuma Samwiri n'amugamba genda mu nnyumba ya Yese nerabiddeyo omuntu alina omutima ng'ogwange gwoba ofukako gunne mafuta kati ye kabaka wa Isirayiri gwe nnonze. Nabbi Samwiri oba kabona Samwiri n'agamba Mukama tuli mu Samwiri ekisooka essula 16 n'amugamba Sawulo bw'ali kiwulira alinzita. Bw'ali kiwulira nti nafuseeko omuntu omulala amafuta alinzita kati ngenda kikwata ntya. Mukama n'amugamba bw'ati gendayo funa entenduusi ogende naye ekkubo lyonna ng'ogigoba. Ensi ekulabe bw'akubuuzanga ogamba nali ngenze kuwayo saddaaka mu nnyumba ya Yese. Naye ng'ekyali ekikulu kiki
kufukako kabaka mafuta. Genda bwali kubuuza nti mbadde ntute documentary anti yafukako amafuta ogamba documentary. Era bwakubuuzanga ng'oyogeranga bwoti waliwo ebintu ebimu nga Mukama abireka bikusike. Ye Museveni bw'agendayo eggwanga abattali wadde bazungu muti mujja kutusiriwaza. Awo twasukkawo tetukyaliwo. Tewali His Excellency kyayogedde kibi ku interview eyo. Era n'etteeka lyali teryetaagisa, nze ndi naye, etteeka lyali teryetaagisa okuleeta etteeka eryo mu constitution muba muligolayizinze ebisiyaga. Muba mubirigolayizinze. Tubeere nga tetulina tteeka. Kisigale nga kiri mu mutima ng'omuntu oswala naye kakati ofuna ne balooya simanyi biki okola biki simanyi biki. No, nze nsapootinga byonna bye yakoze ne bye yayogedde mbisapootinga 100 ku 100. Tweyanzizza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda ebigambo yabyogeredde ddala bulungi. Gwe mukwano gwange abadde abiyita nti byakusaaga, abadde abiyita nti byakwogereramu bwogezi, abadde akuyita nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tajja kusobola era tajja kumalako. Twongera okujjukiza nti ate omukulembeze ebigambo ayongedde okuba nga abyogera, ayongedde okuba nga alabisa dictator wano omumpembe yajja okubba eby'eggwanga, yajja okusaanyaawo era yajja okutulugunya, yajja okubba by'ataasangawo. Era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo abyogedde ddala. Tukkulisa nnyo His Excellency the Elected President of Uganda bwe bali kukola mulimu mutuufu era bwe bali kwagala Uganda. Tumanyi nti agali awamu ge galuma ennyama. Naffe ng'oli naffe twongera okujjukiza nti buli kimu kijja tambulira ddala bulungi. Mwadi bebuuza nti ate Kyagulanyi Ssentamu azzaako ki, ate pulezidenti wammwe biki, ate pulezidenti biki. Twongera obbajjukiza ekitangaala kyaffe kyamaze okuba nga kirabika era Uganda yaffe yamaze okuba nga efuna ekituufu nti olina okufuna. Kati tutambula nga baloodi, tutambula nga bawanguzi, tutambula nga baniga era tutambula nga abo abakoze ebyenjawulo ebyalema abulala. Congratulations His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webale kuba musajja mugezi atangaaza eggwanga. Weewaawo naffe tuwulira nga tulina ekitiibwa, tulina amaanyi olw'okuba ne bukulembeze ensi yonna gweyayanira olw'amagezi ge n'obuntu bulamu, olw'obukwatampola bwe n'okukolera ebintu mu ngeri ey'ekisajja ekikulu. Omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'akolamu ebintu yeewuunyisizza bannayuganda bangi era buli omu agamba ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oli wanjawulo nnyo era ebintu webikoledde ddala. Webali nnyo kwagala Uganda, webali nnyo kwebeererawo kulanga Uganda etambula.